أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في أسمائه لا شريك له وواحد في أفعاله لا مثيل له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما أوصانا في كتابه المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق الحسن. amatenda amajjuvu akatalimbuke bwonna bubwe Allahu jalla jalaluhu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu n'atujja ku jjuma eyayita n'atuusa ku jjuma eno ey'olwaleero. Tumwebaza kuba tegabadde maanyi gaffe wadde kutetenkanya kwaffe okunzi, wabula kubadde kusaasira kwe Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange ne bannyinaze, olwaleero nnaku z'omwezi 19 mwezi ogw'omusanvu guyitibwa Rajab. Omwezi guno ogw'omusanvu gw'omwezi oguddirirwako Sha'ban, omwezi ogw'omunaana. Oluvannyuma lwa Sha'ban tusubirenga tukyaza mugenyi waffe Ramadan. Njagadde insha Allahu ta'ala sobole okwejjukanya n'ebirungi ebiri mu mwezi guno ogutugendako guno Rajab. Muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, omwezi guno gulimu ekyafaayo, ng'ekyafaayo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kennyini yakinyumya mu kitabo kye ekitukuvu Qur'anul Karim. Ala وهي الإسراء والمعراج.
mi'raj kyekyafaayo kya Isra wal Mi'raj. Tujja kubeera nga tutunuulira ekyafaayo ekyo okusinziira ku budde bwaffe insha Allahu ta'ala. Al-Isra wal Mi'raj kyafaayo kituufu haqqan. Omukkiriza yajibu an yu'mina biha, oteeka buteeka okubeera nti okkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yasitula munywanyi we n'amujja min Makkata al-Mukarrama, n'amujja Makka n'amutwala Yerusaalimi fil Bayti al-Muqaddas, awamu n'okumulinnyisa mu ggulu mu kiro kimu, jasadan wa ruhan, mubiri n'omwoyo. Yajibu an nu'mina bihi, kyamubukkiriza kasita obeeramu ataraddud ashak mutima gwo, obukkiriza bukyatagala mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba atya jalla jalaaluhu, Allah agamba subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba subhana yayawukana kwebyo byonna ebiteekebwawo ku muddu we nti yalimba, teyasobola kubeera nti ava Makka mu kiro kimu ogenda Falasitine na kubeera nti alinnyisibwa mu ggulu. Allah agamba subhana alladhi yayawukanira ddala oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyakola omulimu asra bi abdihi, eyatambuza muddu we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kiro ekyo. Asra bi abdihi laylan, yatambuza omuddu we mu kiro ng'amujja min Makka ila Bayti al-Muqaddas, thumma su'ida bihi ila as-samaa, n'oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amulinnyisa paka mu ggulu ery'omusanvu mu kifo ekimanyikidde obulungi ekiyitibwa Sidratul Muntaha, ekitatuukibwako kitonde kyonna ekiwangaalira kuno ku nsi okujjako mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka yakituukako. Allah agamba subhanallah, yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala ku byonna ebyogerwa ebirowoozebwa. Teweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yapanga bipange ku Isra wal Mi'raj, agamba nti asra bi abdihi, ye kennyini yamwetwalira. Eyo asra, kigambo Isra kiva mu kigambo sara, amakulu okutambula kw'ekiro, okutambula kw'ekiro. Sara yasri, asra'a ay ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan ay yasri laylan. Eyo hamza yitibwa hamzatul ja'ala au hamzatul taqdiya, nga wanannoha bakitematema. Asra bi abdihi laylan, yamusitula mu kiro n'amutwala Falasitine, n'amulinnyisa mu ggulu. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala wakola ekikolwa ekyo ku muddu wo, ku mukwano gwo? Allah jalla jalaaluhu addamu
aganti linuriyahu min ayatina ye ta'alili linuriyahu lamu ta'alili ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatambuza mudduwe linuriyahu min ayatina mutwale ngende mulage ebyamagero byaffe mulage ebyamagero byaye innahu huwa samiu alim. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusigala nga awulira abo bonna abanalimbisa ekyafaayo ekyo. Samiu ate asigale nga alimu amanyi abo bonna abadde okubeera nti balimbisa kiki ekyafaayo ekyo. Mudwa Allah subhanahu wa ta'ala ekibuuzo ekyafaayo ekyo kyaliwo di ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyafaayo ekyo Ibn Abbas radiyallahu anhu ategeeza nti mbaka sallallahu alaihi wasallam wulida yawmul ithnain, mbaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa olunaku olw'ebbalaza, ate wafiihi urija, ate lwe lunaku lwe yasiturirwa mu ggulu yawmul ithnain olw'ebbalaza, wafiihi maata, ate lwe lunaku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yafiiramu. Tufuna obukakafu ti weekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yatwalibwa mu lunaku olw'ebbalaza oba mu kiro ekikeesa olw'ebbalaza. Mwezi ki? Ittafaqa al-ulama abasinga obungi bagenda n'ekigambo ekigamba nti gwali mwezi guno gwa Rajab, nnaku z'omwezi nga 12. Bwankwadde nga abamu abatono basooka nti nedda yali Rabiul Awwal, naye nga abasinga tebagenda nakyo Rajab. Gwali mwaka ki? Gwali mwaka oguddirira amasengwa g'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yasengwa okuva e Makka okudda e Madina, naye nga tannasenguka mwaka gumu kabula ekyafaayo ekyo bwekyabeerawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu kisenge kye, mu nnyumba ye, munywanyi gwe n'amutuukako Jibrilu alaihi salam, yamutuukako na bintu bibiri: ensolo ey'obunnabbi esaabaza bannabbi emanyikiddwa nga Buraaqa. Ensolo eyo ebitendo byayo tetuyinza bitemaatema, tetubimalayo okusinga ku budde bw'ekiseera, naye ng'ensolo eyo njeru nnyo okusinga n'ekkanzu yo gwe gy'omanyi, njeru nnyo tukutuku. Ensolo eyo Buraaqa edduka, amaaso gaayo ne gakoma esuula ebigere byayo. Ensolo eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekerateekera bannabbi be bokka. Bamanya abasinga baga nti ensolo eyo tebeera kuno ku nsi, wabula ebeera mu ggulu lya kubiri, as-samaa'u thani. Jibrilu alaihi salam yajja n'ensolo eyo Buraaqa, era nga weeri enkola y'abakabaka. Kabaka bw'abeera nti ayagala munywanyi we ng'amuyise mu lubiri amuweereza entambula ey'ebbeeyi, amuwa entambula ey'ebbeeyi. Waffe Queen yajja baamuwa entambula eyali ey'ebbeeyi, yamukima ku kisaawe. Na bwe kityo abakabaka bonna. Baka sallallahu alaihi wasallam Jibril amujja n'ekyokubiri, tastun, kiyite bensin, akataasa, ng'akataasa ako kalimu ebikozesebwa
ebigenda okubeera nti birongoosa ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam asobole okubeera nti gy'alaga ng'ali mugumu, ng'ali mweteefuteefu okubeera nga atahammala obwengula bwagendamu. Yali alaga omuntu tayinza kubeera nti agendayo kujjako ng'amaze okuteekebwateekebwa mu nteekateeka mpya. Kati Jibuliilu alayhi salaatu wassalaam kyali kimwetaagisa okulongoosa operation kisobole okubeera nti bateekateeka Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuteekemu ebyo ebijja omusobosa okubeera nti yeŋŋaŋa kiki obwengulo. Tufuna ekyokuyiga nga tukyayimiriddewo ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuna sajjada ya mirundi ebiri. Yafuna sajjada esooka mu buto bwe ng'akyali gulaamun saghirun baina khamis wa sadis, omuntu wa myaka 5 n'omukaaga. Mujjukira bulungi ng'akyali wa mukyala Ummu Ayman ng'azannya n'abaana, amalayika ababiri bwe bajja ne bamukwata ne bamumegga wansi ne bamukolako ki operation. N'operation ey'okubiri ye operation eyo ng'atwalibwa fil Israa wal Mi'raj. Amala okukolebwako operation bulungi, Jibuliilu alayhi salaatu wassalaam amugamba kaakati essaawa linnya ensolo yammwe ey'obunnabbi. Batandika olugendo. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani sahibu Fath al-Bari rahimahullah anyumya agamba bwe baali batambula Jibuliilu alayhi salaatu wassalaam ayina ebitundu bye yamugamba nti va ku nsolo yo katikka wansi. Aga nti baatuuka ila al-ard, aga nti baatuuka ila ardi nakhli, baatuuka mu kitundu ng'ekitundu ekyo kijjuddemu entende kubanga balimira mu ntende empitiifu. Jibuliilu alayhi salaatu wassalaam n'amugamba nti inzili katikka mu nsolo yo, okuva ku nsolo yo fasalli, saayawo okuwa mu nsi ejjudde kiki entende. Ibn Hajar agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nakka fasalla, wamala okusaala eyeebagala ensolo ye, olugendo erukwajja. Jibuliilu amutegeeza nti woosadde otegeddewo, woosadde ekitundu ekyo bakiyita Yathriba, amakulu Madiina. Kitundu kyogenda okusenguka ankaribu mu kaseera katono nnyo era kyatuukirira. Batuuka mu kitundu ekyokubiri, ng'ekitundu ekyo ardun bayda, kitundu nga kitemagana. Jibuliilu ategeeza ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam bali Misira, bali wakati wa Makka ne Yerusaalemu, amugamba nti ku nsolo yo osaayewo okukola. Jibuliilu alayhi salaatu wassalaam alagira Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nti fasalla, saala mu kitundu kino ekitemagana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakka fasalla, n'asaala. Wamala okusaala ne bakwata olugendo lwabwe. Jibuliilu alayhi salaam amutegeeza nti otegeddewo ekitundu mw'osaalidde. N'agamba nti namugamba nti ekitundu mw'osaalidde wano ekitemagana bwe kikyo kiyitibwa Madiyani. Ekitundu ekya Nabbi ani Shuaibu alayhi salaam, kumpi ne Tabuuk. Ne batambula ne batuuka mu kitundu ekyokusatu. Jibuliilu n'amugamba nti inzil fasalli, kawansi osaale. Wamala okusaala
bagenda mu maaso n'amubuuza nti w'osaddewo otegeddewo w'osadde nti la n'amugamba nti osadde mu kifo ekiyitibwa Baitul Laham bannaffe kye bayita Betelehemu n'amugamba nti ekitundu ekyo ky'osadde ekifo ekyo haithu wulida Isa ibnu Maryam alayhi salam baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nabbi atuuka e Falastine atuuka inda Baitul Muqdis muddu wa Allah lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yasitula owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amujja e Makka n'amutwala e Yerusaalemu amale amulinnyise mu ggulu. Yali tasobola mulinnyisa mu ggulu ng'asinzidde wano e Makka. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yalinnyisa owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'asinzidde Falastine fi Baitul Muqdis n'atamulinnyisa mu ggulu ng'asinzidde wano e Makka? Jawaabu nyingi. Gwe ng'omuyizi, gwe nga sheekh, ojja kwongolizaako ku ezo ze ngenda okuwa esatu. Ensonga esooka, Allah subhanahu wa ta'ala ogaana okubeera nti teyalinnyisa owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ggulu ng'asinzidde wano e Makka, wabula n'asalwa agenda amulinnyisa mu ggulu e Falastine. Ensonga esooka yino kwe kubeera nti iradatu idhaari lhaqi lilmuqanidin, idhaaru lhaqi lilmuqanidin. Allah subhanahu wa ta'ala yayagala akole ekyo asobole okwolesa amazima eri abapinzi abawakanya obubaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Makka, bamushrikuuna Makka. Abakubeera nti amulinnyisa wano e Makka n'amutwala mu kireeti n'amuzza ku makya oba enkeera, basajja bandibuuza nti amadaala galiwa gewalinnyisizza okutuusa mu ggulu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okukola ekyo asobole okubalaga mazima. Lwaki? Tunuulira Abu Jahal, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'akomawo ku makya atudde inda al-Kaaba, Abu Jahal ne zimuleeta n'amuganda hal laka min jadidi, olinayo ekipya leero ekikusseeko, mu ngeri y'okutereegerera musajja yomutegeera bulungi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ekipa ekiriwo nagenze Yerusaalemu n'ensaala nayo n'entwalibwa mu kiro ekimu n'enkomawo. N'atulika n'aseka n'agamba nti Muhammad obulimba bukuze. Ensonga z'oŋŋamba bwe mbeera nga nkuŋŋanyizza ekika kyo oyinza okukibagamba nga bw'oŋŋamba kati obunaga tekinaako mutawaana bakuŋŋaanya n'abayita ne bajja bamwetooloola owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Buli muntu yenna n'akuulira n'agamba nti baabo bazze bagambe ebyo byonna bye badde oŋŋamba. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam n'abagamba Allah yantutte fil Baitul Muqdis n'anninyisa mu ggulu ery'omusanvu n'akomyawo n'amusajja gwe obulimba bukulaakulanye. Bw'obeera nga ddala oyogera mazima ng'okakasa sif lana Baitul Muqdis, tunnyonnyola omuzikiti ogwo okufaanana gutya.
gulina enzigi mmeka, gulina amadinisa ameka, langi y'omunda efaanana etya, ey'ebweru efaanana etya, mulimu amadaala ameka. Sifirana Baitul Maqdis. Kibuuzo kyali kikamuddwa. Era nga ggwe leero wayinza okubuuza emyaka ebiri gy'osaalidde wano Masjid Hanaan ne bakubuuza nti amadaala gali ameka. Sente ziyinza okulema okulya. Zikulema okulya. Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ekibuuzo agamba faji'a bil Baitil Maqdis ila daari Aqil. Jibrilu alayhi salatu wassalam yajja ng'asitudde omuzikiti ogwo gwe Yerusaalemu gonna bulambalamba n'aguteeka ku nnyumba y'omusajja ayitibwa Aqil. N'entandika okwogera nga nzinyonnyola ennyumba eyo omuzikiti gwa Allah nga ngulabirako ddala nga woolaba TV. Nga woolaba TV. Abashiriku fabuhita alladhi kafara. Ekyo kyali kimala okubeera nti nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala bamukkirize bonna. Kuba ekikolwa ekyo tekikolebwangako okujjako kyenkanankanya ddala n'ekikolwa Ifiriitu kye yakola ku nabbi wa Allah Sulaimaana alayhi salaam we yajja namulondo ya Bilqiis min Yemen ila al-Falastin. Ekikola Jibriilu kye yakola ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kifaananyako ddala nga namulondo ya Bilqiis omukyalo oyo. Ifiriitu yasitula namulondo ya Bilqiis okugijja e Yemen. Saba Allah atereze ensi ya Rabbi. N'agireetera Sulaimaana alayhi salaam Falastin. N'olwekyo liyudhhira al-haqqa lil-mu'anidin. Ensonga ensooke. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tabakola ekyo bonna bansigadde nga bawakanya ekigambo. Naye kasita yabannyonnyola omuzikiti ogwo kimu ku kimu, buli omu yawetanga buwisi yatalina kyaddamu. Ensonga ey'okubiri, nabbi sallallahu alaihi wasallam okutwalibwa n'agenda aliyizibwa Baitul Maqdis eno omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilatu rahili ilayhi li'annahu muhajirun. Baitul Maqdis kyekifo bannabbi bonna abasinga obungi bwe baasengukira mu ddwala. Bonna abasinga obungi. Ibrahim yagobwa e Baghdad oba Babylon, Iraq, yasibira Falastin. Ishaq, Falastin. Bonna nga bwebamanyi abasinga bayitanga wano stopover Misiri ne basibira wa Falastin. Muhajir al-anbiya. Ekifo ky'abannabbi ekyo bonna abasinga obungi. Ensonga ey'okusatu muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki Allah yasalawo okulinnyisa nabbi sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis olw'okubeera nti anna baaba as-samaa alladhi yuqaalu mas'adu al-malaa'ika yuqaabilu Baitul Maqdis fa usriya ilayhi liyaqa al-uruja mustawiyan min ghayri ta'wiji. Mukimanyi mwenna nti eggulu liriko emiryango mingi, naye omulyango ogumu oguyitibwa mas'adul malaa'ika yuqaabilu Baitul Maqdis, omulyango bamalayika bwe bayitira okwambuka n'okukka gutunuulire kiki? Gutunuulidde Baitul Maqdis. Bamalayika bonna abakka ogwo gwe mulyango gwabwe bwe bayitira, ng'ate omulyango ogwo teguli walala wonna. Saba Allah atuddiza omuzikiti ogwo. Obunafu bw'Abasiraamu bonna buli mu kubeera nti omuzikiti ogwo teguli mu kiki? Mu mikono gy'Abasiraamu. Mas'adul malaa'ika yuqaabilu Baitul Maqdis, muddu wa Allah. Bamalayika bonna
abalinnya mu ggulu bayitira awo olw'okubeera nti position Allah subhanahu wa ta'ala mwe yateekerateekera kiki ebitonde bye byayagala okukka n'okulinnyawa mu ggulu. Bonna mulinnya nnyo. Waliwo ebuuziza nti lwaki ennyonyi esooka neekena bweti runway neerooka ekyuka bweti neeteeba pozisioni yaayo wennyini weeteekeddwa okufumitira ebire. Lwaki temala gafumita wonna webyesanza? Tekisoboka mu ddwa. Tejja kgenda kiki musitawiya. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwalibwa asobole okulinnyisibwa mu ggulu ng'ayitira fiwa masmad al malaika, asobole okugenda ng'ali musitawiya, si panyapanya. Bw'anaalinnyisibwa awalala ajja kgenda kiki iwaja. Waddu ba Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi ayingira mu masjidi sallallahu alaihi wasallam. Wayingira mu masjidi sallallahu alaihi wasallam fasalla rak'atayn. Oyinza okwongoza nti yali agenda okunona sola, ate sola kiti yasala. Ekikubuzabuza ekyo muntu wa Allah. Mbaka yali fi millati Ibrahima hanifa. Ibrahima alaihi salatu wassalam yasala. Bw'Abarabu b'e Makka abasinga baali ku milla ya Ibrahim okutuuka omusajja ayitibwa Khuzaama yajja n'abajja ku milla ya Ibrahim n'atandika okubasinziza kiki amasanamu. Ayingira mu masjidi asaala rak'atayn. Amala okusaala agamba nti nagenda okulaba fara'aytuni, nagenda okubeera nga neeraba. دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. نينجira mu masjid nensaayamu ki raka'a bbiri. Wemala okusaala waqad ra'aytuni, neneesanga nga ndi fi jama'atin min al-anbiya, nga ndi bannabbi ng'ate bangi, nga ndi bannabbi nga baki nga bangi. N'agamba nti fara'aytu Musa alayhi salam qa'imun yusalli. Nagenda okutuna bwenti nga ndaba Musa alayhi salatu wassalam atuuse qa'imun yusalli. Yalina omusajja gwafaanana gwesijjukira kati mujja kinyonyerezaamu. Yagenda okutunuulira oludda kyaba alaba Isa ibn Maryam qa'imun yusalli. Nga Isa gwenzijjukira obulungi yamulaba ng'ali mu kifaananyi kya sahaba ayitibwa Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. N'agamba nti ate nagenda okutunula bwenti nga ndaba kiki Ibrahimu alayhi salatu wassalam qa'imun yusalli, nga naye ayimiridde asaala fi baiti al-Muqdis. Agamba nti Ibrahimu yasinga abantu bonna okunfaanana. Tufunamu ki ti nabbi wa Allah Ibrahima alayhi salatu wassalam ne Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bafaanagana nnyo. Kizaku qawli ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal malikul barr. Kutuba yaffe esooka ebadde ya Isra. Kutuba eyokubiri ya Mi'raj. Isra tugitegedde bil ikhtisar sinza kubudde mpanvu nyo tuyinza gimalayo. Mi'raj kyeki kwe kulinnya kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuva min baiti al-Muqdis ng'atwalibwawa mu ggulu. Nabbi amala okusaala ne ba nabbi be ng'ate nga yabasaazizza ekyo tekirirwako nfuufu. Ajisada wa arwahan, olina okukikkiriza ekyo ti bannabbi ba Allah jalla jalaaluhu la yamuutuun, tebafa ahyaun inda rabbihim yurzaquun. Bannabbi ba Allah tebafa mu ddwa Allah, bakka ne batuuka Baitul Muqdis
okujja okwaniriza kiki mugenyi wa Allah n'abasaaza Jibril alayhi salatu wassalam n'asiba ensolo ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ku nkondo yaayo mu kifo bannabbi bonna bwe baasibanga enkondo za gugunde ensolo zaabwe awo mu riwaaya endala bagamba nti yatwalibwa n'essibwayo mu ggulu eryokubiri okusobola okulinda kiki okusobola okulinda wekirwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. awo Jibrilu alayhi salatu wassalam n'asooka alinyisa n'atandika okulinyisa wekirwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Batuuka mu ggulu erisooka baanirizibwa marhaban bikum, mwaniriziddwa. Abuuzibwa Jibril anooyogozze naye amugaa nti Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamwaniriza fa ni'ma mujiibu jaa, hadithi nga mugimanyi obulungi. Agamba sallallahu alayhi wasallam ti fa idha ra'aytu birajuli, wetuuka mu ggulu erisooka nagenda okubeera nti ntunula nendaba omusajja ng'atudde naye nga ku ddyo bwe myoyo mingi, bantu bangi sauda, ne ku kkono bwe era bantu bangi. Aga nti omusajja oyo buli bwe yalabanga ku ddyo bwe ng'afa essanyu, bwe yakyukanga bw'ati ku kkono bwe ng'afa ennaku. Nabi Muhammad n'abuuza Jibril nti oyaani, ma hadha rajul? Jibril alayhi salatu wassalam n'amugamba nti oyo Adam abul bashar, oye Adamu taata wammwe mmwe abantu. Tuyigamu ki nti Adamu alayhi salatu wassalam ali mu ggulu erisooka. N'ekyokubiri, emyoyo gyonna egiri ku ddyo gya mu jana eri ku ddyo, ate emyoyo gyonna egiri ku kkono gya mu muliro, jahannama eri ku kkono. Fanaudhu billahi minan nar. Balinya mu ggulu eryokubiri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayanirizibwa, agamba nagenda okulaba nga ntuuka ku baganda bange babiri, Yahya alayhi salam ne Isa alayhi salam, nga bombi abo ibn al-Khala, bonna bagatta kiki, bonna bannyaabwe ba Luganda. Yahya ne Isa alayhi salatu wassalam bamaama baabwe ba Luganda. Tufunamu nti Isa ne Yahya bali mu ggulu lya kumeka? Mu ggulu lya kubiri mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Balinnya bagenda wa Allah subhanahu wa ta'ala, mutwali wa Allah, mugenyi wa Allah. Batuuka mu ggulu eryokusatu nalyo babaaniriza mu nnyanize y'ekitiibwa. Nagenda okukuba amaaso gange nga kuba ku nabbi wa Allah ni Yusuf alayhi salam. Tufunamu ekyokuyiga nti Yusuf alayhi salam ali mu ggulu lya kusatu. Ne balinnya eryokuna, batuuka mu ggulu eryokuna mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ze nkugamba zikwataganya ddala ne aqida yo oba ne irimu. Oli mu bibuuzo mu biseera bino, ekibuuzo kiyinza okujja nga kigamba nti nabbi gundi ali mu ggulu lya kumeka? Gamba ngeri gye tuli wano wansi, twebaza Allah tebiseera ebimu. Ebibuuzo byaffe si byebiri ebyeddiini mu bulamu basharata, bino byaffe byakubuuza nga musiiso obwokuna na bikira biki, naye nga bakubuuza ddala pepa munda mu ddiini, oyinza okufuna okuzibira akhiri kale. Mu ggulu eryokuna, nabbi Idrisa alayhi salam ali mu ggulu lyakumeka? Lyakuna mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ggulu eryokutaano kyoteekedde okumanya nabbi sallallahu alayhi wasallam atuukayo asiŋŋaana nabbi wa Allah Haruna alayhi salam. Alijjiswa mu ggulu eryomukaaga asinkana nabbi Musa
ng'ali mu ggulu lya mukaaga. Atuuka mu ggulu ery'omusanvu asinkana muganda we munywanyi we Ibrahima alayhi salatu wassalam atudde inda al-Kaaba musnadan, atudde nga musnadan nga yeesigamidde nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala efaananya ddala kiri Kaaba, ekyo Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahima alayhi salatu wassalam ali awo n'atwalibwa paka mu ggulu ery'omusanvu, paka mu kifo ekiyitibwa Sidratul Muntaha. Ebyali awo muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala byali bingi. Ekibuuzo ekyokubiri, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abafa yalaba Katonda we. Ulama beeyawulamu bitundu bibiri, ng'abamu bagamba ye bwe yagenda fil mi'raj haqqan yalabira ddala Katonda we jalla jalaaluhu bi ayni ra'sihi, n'amaaso ge gano gennyini ag'oku mutwe. Abamu ne bagamba nedda, lam yara rabba, wekyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyalaba kwani ku Mungu we jalla jalaaluhu. Amanyi omu amanyikiddwa obulungi yagamba, ayitibwa Subuki, agamba nti ru'yatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbahu laylatal mi'raj haqqan. N'atandika okutematema ng'awa ensonga ze nga ye, n'agamba nti inna Allaha astafa Ibrahima bil khulla, Allah yawula nabbi we Ibrahima alayhi salatu wassalam nakumufuula kiki munywanyi we. Wastafa Musa alayhi salatu wassalam bil kalam, n'ayawula nabbi we Musa alayhi salatu wassalam nakwogera naye. Fakallama Allahu Musa, Allah subhanahu wa ta'ala n'ayawula Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bi ru'yatihi, nakubeera ntambula bagwa. Ibn Abbas hibrul umma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yakwata ku mutwe gwe n'amusabira dduwa, n'amugamba nti Allahumma faqihhu fi ddiini wa allimhu ta'wila. Ayogera avaayo agamba nti anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi ayni ra'sihi, man sha'a ghadiba wa man sha'a radiya. Wekyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimba kakasa Ibn Abbas agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi erimu Fathul Bari eja Ibn Hajar al-Asqalani, agamba nti ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi ayni ra'sihi, Nabi yarabira ddala Katonda we n'amaaso ge gano gennyini ag'omutwe. Man sha'a ghadiba, awulira ng'anyiize nnyo agende yeetugire ku munyaanya, hadithi bwetyo bwegamba. Wa man sha'a radiya, ate abawulira nti musanyufu nnyo asobole okusiima ekyo kyensobodde obagamba. Naye Aisha ne Abi Hurayrata ne Ibn Mas'ud radiyallahu anhu khalafuha, bagamba nedda, lam yara Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu haqqan, obutuufu okumukola ki, obutuufu okumulaba muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya Allah gandi fakana qaba qausaini au adna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbaka sallallahu alaihi wasallam yasembera okumpi ennyo ne Nabi sallallahu ne Allah subhanahu wa ta'ala qaba qausaini au adna. Qausaini maana dhira, kigero cha mita. Qausaini ze mita 2 au adna oba wansi wa mita oba kitono cha mita 2. Ibn Hajar al-Asqalani yalinga kuna aya hii agamba nti yambaghi ayakuna hadha huwa rajih marwiyu Ibn Abbas. Ibn Hajar al-Asqalani tiyagenda nakyo n'agamba nti kiraga ekiyinza okubeera kyekituufu kyekigambo Ibn Abbas kiyagamba nti Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yalabira ddala Katonda we
amaaso yongereza okwogera onyonyereze muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinyisibwa mu ggulu? Nsonga enkulu swala. Muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, swala mwezi guno myiza nnyo. Omanye nti omwezi guno ekigendo ekikulu ekyatwala nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akyali e Makka genda kunona swala 5. Allah agamba wama kana Allahu liyudhi'a al-imana fasamma salata imana. Allah swala yagiyita iman, bwe bukkiriza. Kasitolegeza mu swala oba olegeza mu imaani. Kasitolegeza nati mu swala, swala nezikuyitako n'ozigatta mu ziri oba omaze okulegeza kiki? Kuba Allah agamba ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Baka sallallahu alaihi wasallam yali anaatera okufa, wasiya yeesemba yagamba as-sala wama malakat aymanukum. Swala umma yange, swala. Neje emikono gyammwe ejajjo gye gifuga muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala nnaku z'omwezi leero 19 Rajab. Gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala yakusiiza swala 5. Musa n'alyoka amugamba nti ddayo swala ezo 5 umma tejja kusobola paka kuzakenzwa esigala meka 5 muddu wa Allah zisaala. Gw'atasobodde kusiiba Rajab ayyamin fatat, munaku ezikuyiseeko muddu wa Allah beera ng'osiibako mu Rajab. Siibako Shaabana yejje, siibako naku 15 tozimalako zonna, siibako zobosobola. Leka kulinda Ramadani etuuke nga tadiribu ekulemye otuuke ogamba nti bannange nkoze nnyo ekisiba nti kizze oba kiggwako ddi. Islamu n'olya kuva Shawwal paka Shaaban ng'olya bulyo okavula bukavuzi bwe tukusala mu maaso. Eriyo omusiraamu kuva bwe yasaala tarawiya taddangamu ate okuyimirako kiro okusaala. Ne tarawiya naye neemulema n'okusaala ye kasaateeka wansi omutwe khalaasi. Rajab tugisiibeko, Shaaban naye tugisiibemu nga tweteekerateekera kiki? Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربي اجعلنا لك شكارا ولك رهابا ولك مخبتا وإليك أواء منيبا. ربي اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واسلل سخيمة قلوبنا واهد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبي الأمي وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وأقم الصلاة.